Manji tuzze nago mu gataliiko nfuufu ekiro kya leero munnaffe atugoberera. Nkwaniriza ttiimu kabiriiti ekulembeddemu Paul Mayinja munnange Mebo Mulungi bwe tugenda okutambuza ensonga. Kalira tugenda kujja nago mu bungi agakulembedde ku agamu ku go ge gano. Omuntu ow'ettima awambye omwana ow'emyaka 7 n'amutta. Asoose kukanda bazadde b'essente. Sindika emitwalo 47 kuba mbadde nteekako ebiki ebirango. Faaza asibisizza nannyini ttaka lwa mmere yasaayiddwa. Abatuuze beeraliikirivu. Tuli mu nnaku ya kitalo nnyo. Aba Mount St. Mary's High School Kamengo bajaganya olw'okuyita ebyesifo. Abaana baffe bakoledde ddala bulungi. Abawanguzi mu kazannyo ka Bride and Groom banyumiddwa obulamu ku Valentine. Gataliiko nfuufu ekiro kya leero. Tugasimbudde n'emiranga n'okwazirana ku kyalo Nkokonjeru. Kawanda munnansa n'abatuuze bwe bagudde ku mulambo ogw'omwana w'emyaka 7 gyokka ng'attiddwa mu bukambwe obutagambika. Kigambibwa nti abamusse basoose na kumusobyako olwo omulambo gwe ne bagusula mu faamu ey'e Kawanda Research. Omwana attiddwa alina Bukenya Michelle w'emyaka 7 ng'abadde muyizi ku ssomero lya Rich Primary School erisangibwa Wamala ng'asoma kyakubiri. Michelle wange mama tawummula gy'oli. Michelle tawummula mama. Tawummula Michelle abakusereka basasulire. Omulambo gwe gulabidde Kyene Steven ayise abatuuze abakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo Steven Serwadda era abatemeza ku poliisi ereesembwa enkonzi y'olusu kyokka talina kyezudde kubagambibwa okwenyigira mu ttemu lino. Nkuba engeri gye yatonnyeko eggulo neŋŋamba kangendeyo ntandika okkiriyalinga akalimiro kange kati bwe mba nsaawa naye nga mpulira ekiwunyi neŋŋamba ndowooza wano baasuulawo embwa neŋŋamba bwe naagiraba njaggiziika nagenza okulengera nengera ekintu ekya bbulaaka ngenza okulaba nga ndaba amagulu ga muki ga mwana nga n'obukono buli bwe buti okwetegereza ddala ng'omwana ono taliiko na ddiba ku mikono taliiko ddiba ku magulu ayikyengo gye badde bamuttiddeyo naye bamutemako engalo bamuyiira amazzi mwana wange yafudde bubibuze. Mu batuuze abazzeko okubadde ne bazadde b'omugenzi Bukenya John ne nnyina Anita Kyobula abagambye nti omwana yali ne banne ku luzzi ng'omutemu kiteebereza okuba nga gye yamuwambira. Kati omwana n'agenda ku bbowa okukima amazzi era omwana n'asena obudomola bw'amazzi buli 5 bubiri. Kati omuntu atamanyikiddwa bwe yasanga omwana taata we n'agira omwana yagenza okuleeta amazzi nga takomawo ati ne bagenda ku bbowa esooka nga taliyo ne tugenda ku bbowa ey'okubiri nga takola ki nga nawo taliiwo. Ategeeza nti waliwo omuntu abadde abakubira amasimu ag'okumukumu ng'abasaba ssente okusobola okubawa omwana. Tuyisizza ebirango fero oyo n'aggyako ennamba y'essimu n'akubira ssenga w'omwana n'amugamba mmwe mwabuliddwako omwana nti ye sooka onteereko airtime ne bamuteekako. Kati n'addamu n'amukubira n'amugamba mumpe ssente z'amafuta kati nazera ne bamuwa emitwalo 3 kuba yasaba lita 6. Asibye poliisi ekola ekisoboka okulaba ng'ezuula omutemu kuba omuntu eyatwala omwana abadde amumanyi bulungi nnyo teyakwata mwana ku mukono nti akole ki omwana ye yatambula nabo ne bakola ki ne bamugobera nga ye yakulembedde mu maaso. Gavumenti abapoliisi bannange munyambe muzuula omuntu eyatweyasa omwana wange. Ye Bukenya kitaawe w'omwana agambye nti abadde abasaba ssente abadde azibasaba mu mitendera nga kumpi lunaku abadde azongeza. Basooka musirikira time wa 12 n'agamba omwana ali ku kyekabumbi ate olwamala oli n'addamu n'amukubira bamukubira namugamba ate kati mpeeza amafuta liita 3 nanya za liita 6 ndeeta omuki omwana wo n'agamba apaakinze emmotoka ali Busunju tumutereko ssente agende wa chairman anoneyo ki omwana ntumuterako emitwalo 3 naŋŋamba nanga kati ngenda kuyamba sindika emitwalo 47 kuba mbadde nteekako ebiki ebirango. Waliwo omwana yali ku luzzi nga batwala na Bukenya agambye nti omuntu yali ayambadde enkoofiira n'amuyita bulungi kuba yalaga nti amumanyi era ne bagenda ate baddayo kumulaba. Ne bamugamba
twalayo obudomola tugende tukole ki tugulire ekiberenge ne tugamba nga waliwo ebiberenge genda omugulire wanyina agamba akangende mugulire eno waggulu ewa mukwano gwange tetwaddamu omulabako okuvako olwo. Bamega ba poliisi beekebeza omulambo era ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Wasabbeeka Ssentongo yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV. Ate abatuuze ku kyalo Ntinzi Nabyewanga enkozi mu disitulikiti y'Empigi bano basobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lw'akakiiko aka State House Anti-Corruption Unity okugendayo ne bakwata nannyini ttaka n'abatuuze abakugulana ne faatha alinako ebibanja. Entabwe evudde ku mmere eyasayiddwa. Akakiiko ka State House Anti-Corruption Unity kabitadde bengato okugenda ku kyalo Ntinzi ekisangibwa mu ggombolola enkoze Empigi olw'okusika omugwa wakati wa nannyini ttaka Olida Paulo Jemba Bikwalo ne Father Edward Bwanika agamba nti alinako ebibanja. Abavuzi bawulira ab'akakiiko engeri Father gy'asusse okubayiga nga abasiba amakomera olw'ebibanja. Batandika okulima wano Father atandika okukijjayo n'atuwaabira trespass tugenda kwe naye nsimbyemu bikati naye soka tutera okutema ebikata bya lumonde mu kusooka era ojja kusonga osanga basoboze kutema bikata n'abikuula ne reference yiino yamugwa 7-2-14. Father yalireese abamuguze ebibanja ne tulaba nti ettaka lya Odida kuliko ekibanja kya Father kye yagula nga kwekiri. Akakiiko kugenda ku kyalo kyaddirira okusayibwa kw'emmere ku ttaka lindi gayibwa okubeera Odida abulidde olulumiza lunaalwo okubembeka w'ekikolwa kino kigayibwa Odida yasooka okukubira enduulu ku poliisi ey'Empigi nga kagino abavubuka balumiriza nti baleetebwa Father Bwanika ettaka lino likunukkiriza mu yiika 10 nga liriko abatuuze basoba mu 7 nga nabo basobeddwa ekyokukola. Neewuunya ejjoogo ly'omusajja buli wamu wano kibanja kyange nyako olusuku lulaba eri gye twabadde kwa mukama wange naye kazi wano nawe nimezi zikanga 8 naye omusajja aleeta bakifeesi n'abaleeta mbu bajje batugobe ku bibanja byaffe kwe tulimidde tumazeeko emyaka najja twewuunya ejjoogo ng'ezo. Tuvumirira ekikolwa kino Father Bwanika kyakoze ate ng'omunaddiini n'addira ekibinja ne kitandika okwonoona ebintu bya Odiga saako kasooli emwanyi ebitooke ebijanjaalo nga fujjo bazze balikola ebiseera ebisinga naye nga Father yakulembera ekibinja ekyo. Ssentebe w'ekyalo kino Bosco Kabubi ategeezezza nti bali ku bunkenke olwendo luli teziriwo. Nkikuvumirira nnyo nese kuvumira kibi nnyo baba bakusangawo omuntu baali musse era ffe ng'abakulembeze kikyamu nnyo tetukikkiriza kambe nga mukaayana totema bintu. Abakakiiko ka State House Anti-Corruption Unity ensonga balabise nga zibasusse ne balagira enjuyi zombi okusinkana ku poliisi Nabyewanga okwongera okuzinoonyerezaako. Olutuuse ku poliisi awatali wadde okwennyulako akakiiko kakwatidde Odida Jemba Bikwalo nannyini ttaka n'amu ku batuuze ekibalese nga bakukuluma. Bano olubajja Empigi babuze buteerevu okutuuka ku CPS mu Kampala. Abatuuze n'abakulembeze batotudde obulumi bayitamu ebalagirira gavumenti n'ekereziya babataase. Tukimanyi nti ebibanja bikola ki abiyina nono Odida tukimanyi nti alina ettaka nennakirijja tumumanyi nti naye alina yeekazo mmeka 10 nze mbadde manyi kituleese wano tulaba bibanja bya gundi bwe biyita ebya Father n'ekyannakirijja kiyitirawa. Ngamba nti Father ku ttaka lyange talina ku kibanja kubanga mu kisaalu muno alinamu ekibanja nga kigula ku muntu ogwo nakirijja era nakirijja alinamu ettaka ate yamuguza ku ttaka lye tumanyi bwe liva ne we likuma. Tubonaabona tuteekawo obuntu bwaffe bwe tuzimbawo bwe tweggama enkuba Father najja n'aleeta basajja be ne babuzimbawo. Naye tusaba gavumenti eve Pulezidenti Museveni aveeyo ku nsonga eno ayambe abantu baffe. Father afuuse Father buli muntu yenna alwanagana naye. Kyokka Father Bwanika mu kumutuukirira okuba kukyayogera ku nsonga eno ng'obweddula bakamera nga yeekuba ensiko nga tayagala kumulaga bwenye bw'atuuse ku poliisi Nabyewanga era aganya okuba kukyayogera ng'okusala oluguudo lw'e Masaka adduse emisinde era akabuze katte emmotoka ze mutomere. Joseph Kinobe yakusakidde Green ku Bukedde TV. Abawagizi ba Vision Group abawangula mu kazannyo akategekebwa mu mpaka akategekebwa mu mwoleso gwa Bride and Groom ogw'omwaka oguwedde
okugenda okuwummulako bano banyumiddwa nnyo Valentine. Bano bamaze ebiro 2 ku Chobe Safari Lodge era bavuddeyo batenda. Abawagizi baffe abawangula okuwummulako mu kazannya akali mu mwoleso gwa Bride and Groom e Lugogo basimbula ku Lwakutaano ku kitebe kyaffe wano mu Industry Area mu Kampala ne bawolekera ku Chobe Safari Lodge mu Action Falls National Park mu disitulikiti y'e Noya. Eno babaaniza bulungi ne baweebwa ka juice okubakulisa olugendo oluvannyuma ne batwalibwa mu bisulo gye bamaze ebiro 2 ng'oggyeko ebifo ebirungi mwe babadde basuzibwa n'okugabulwa ebyokunywa n'okunywa ebiwoomu. Banyumiddwa ebintu eby'enjawulo ebiri mu kifo kino omuli okulaba ebisolo by'omu nsiko eby'enjawulo eby'omu mazzi, okuwuga n'amaloboozi amaseenneekerevu agava mu biiriro by'omugga Kiyira. Ekifo kino kye kimu ku bifo ebiwummulirwamu ebikyasinze okuba eby'omulembe mu Uganda ne East Africa ng'abakiddukanya batulaze emiti egy'ekijjukizo abakukunavu gye bazze basimba nga bakyaddeyo. Nashira Asimwe omu ku bawanguzi asimye Vision Group eteeka omwoleso gwa Bride and Groom mwe yayita okuwangula olw'okumutwalako mu kifo kino okulya obulamu. Bride and Groom, Vision Group, Chobe Safari Road. Naba batuwerekeddeko because okuva e Kampala batuwadde emmotoka ne tujjanga nga VIP generally nyumiddwa nnyo. Pakaj Singh, manager wa Chobe Safari Lodge Uganda, asimye enkolagana gye balina ne Vision Group ebayambye okutunda ekifo kyabwe mu nsi yonna. We are very happy to be part with Vision as we feel like when we are associated with them, definitely this Chobe Safari Lodge will be known to the entire world, the entire Uganda. People who really want to enjoy the luxury inside the national park, then their destination is Chobe Safari Lodge. Felista Kente akulira ebyokufumba ayogedde ku byokulya byabwe. Our food is delicious. First of all, it's fresh. We get it from our community around, so we give back to the community. Abakozi abalala okubadde Fatina Kajete ne Deo Mugume boogedde ku ngeri gye balabiriddemu abawanguzi baffe. To the reception point, we're checking. After checking it, then they usher you up to the restaurant side. We take care of you guys. We have everything in stock. Our bar is fully stocked. Our restaurant menus are always legit. Tuli basanyufu nnyo mwongere okujja mutuwagire services zaffe zetugaba nnungi. Kennedy Mota amyuka akulira ebivulo mu kampuni ya Vision Group naye asimye aba Chobe Safari Lodge Uganda olw'okukolagana ne Vision Group. Embeera ebadde nnungi nnyo, abatwaliriza bulungi nnyo, okulya n'okunywa wamu n'okusula maridadi sana. Akubiriza abantu okwongera okwettanira enteekateeka za Vision Group zonna kuba ebirungi bikyajja. Njagala okubakunga nti bwe tuba tuteeseresa ebintu bwe biti mubyettanire mubijjumbire kubanga bibaki kuba bibeera bya ddala. Oluvannyuma abawanguzi baffe bakomezeddwawo e Kampala. Patrick Kibirango yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Abadde akulira embeera z'abayizi ku yunivasite eya UCA Mukono Pamela tumwebaze aziikiddwa. Bano batadde ku nninga poliisi okwogeza omu ku baakwatiddwa mu ttemu lino ayogera amazima. Ono aziikiddwa e Kashari mu Mbarara. Kabadde kaseera ka buyinike ku kyalo k'Eshongoro mu ggombolola y'e Rubaya e Kashari mu disitulikiti y'e Mbarara ng'abaziika badde w'abayizi ku Yunivasite y'Okristaayo Mukono Pamela tumwebaze yasangibwa ng'attiddwa amaka ge ku Lwokusatu lwa wiiki eno. Mu kuziika kuno amyuka Chancellor ya Yunivasite ya UCU Professor Aaron Mushenjezi n'akiikiridde abayizi balaze okunyolwa olw'eddibu Pamela lyalese mu yunivasite eyo olw'empisa z'abadde nazo omuli okulaga omukwano eri buli muntu, omutima ogw'obuzadde okwagaliza omukozi atakkiririza ennyo mu ddiini ye. Abaana yabakunda yabatebeekanisa bazakomuza drugs abe counseling abeera yakola ebyokutangaaza ababeeri bamubuusabuusa bona bakiirayo. Abooluganda okubadde bannyina boogedde ku ngeri gye baafunamu amawulire ag'okufa kwa Pamela. Banzirangu bamwita esunda tuzaanzi naterera joyi nanze nti nowanterera yenze Pam yafa tukonka ndasaba gatari mazima takwakampakazimu yenze joyi yenze tukonfaming. 'Are you sure she's the one?
years. Nasimbuluka from Kampala Nidarantinda. Nasimbula naza Mukono. Kuna hitirio na mshangaho. Na buli bafesi yeye nashangaliwa. Bano n'abaana be bamwogeddeko ng'omuntu abadde mpajiruwaga eri famire yaabwe era nti bakumusubwa nnyo. She was a kind person. Mom consistently read her Bible on a daily, and she taught us how to pray. We shall miss Mom till we meet again. Thank you. Basinzidde wano ne basima poliisi olw'okuwulira nti eriko gwe bakutte ne basaba ekola ekisoboka okuzuula ekiri emabega w'ettemu lino omuntu waabwe aleme kugenda bw'atyo. Nnyina wa Pamela ayogedde ku bulamu bw'omwana we bw'atyo n'asiima abantu bonna babeereddewo okuva lyafa. Akusiimye abaana be omwanya gwe ekyango tumusiimira n'amagala. She was a peaceful soul. She was a kind person. She was extremely different from. Anyway, I think there is no way she would have escaped the chinks of her father, Charles. Omulabizi wa Nkole Dr. Sheldon Mwesigwa nga yakulembeddemu omukola gw'okusiibula omugenzi agassa eddoboozi ku lya famire mu kusaba poliisi obutalagajjalira nsonga eno okutuusa nga bafunye ekituufu ku nfa y'omugenzi. Nyo mwanze kumpikira y'omukomu kunshabire n'abantu aba kimu omushahara zange babiri waliwo bireninsaba ngu Mukama atugirire embabazi omuntu okozire eki bamukwate mpikira omwabazi yo nayiba meseji ngu bamukwasire. Aleluya. Tariho kikushemeza nk'ekyo kandi poliisi emirundi mingi omu Uganda mwene tuba nituganira n'abandi omuka kugira ngu poliisi etandikire omulimo gwayo ogw'okunoonyereza omanye ngu fayiro closed. Omugenzi kigambibwa nti abadde ateekateeka okufumbirwa omuzungu era afiiridde ku myaka 47 ng'alese abaana 2 ab'obulenzi. Fatuma Nagudi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale twongere okusabira omwoyo gw'omugenzi nga bw'eri empisa yaabwe y'okwebaza Katonda. Ab'essomero lya Seta Junior School Mbalala mu disitulikiti ey'e Mukono erimu nno kugasinga mu bibuuzo bya PLE 2025. Bano bategese emisa y'okwebaza awamu n'okusiibula abayizi abagenda mu siniya esooka. Ku ssomero lya Seta Junior School Mbalala mu disitulikiti y'e Mukono erimu kugasinga mu bigezo bya PLE 2025, emisa y'okwebaza etandise na kusimba nnyiriri ng'ekulembeddwa mu Reverend Father Mark Dagan Mulyanti okuva mu ssaza ly'e Jjinja. Batuuza abayizi 19 nga bonna baayitira waggulu ng'omukolo gwetabyeko ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'amasomero ga Seta Dr. Maurice Bakaluba Tamale, abakulu b'amasomero ga Seta abalala, abazadde n'abalala. Father Mulyanti mu kubuulira kubiriza abantu bulijjo okwebaza Katonda nga baliko obuwanguzi batuuseeko. N'asabira abayizi abagenda mu siniya wano. Abantu abasinga tusaba Omukama ebintu eby'enjawulo. Tumusaba kino, tumusaba kiri. Omukama n'abituwa olw'ekisa kye. Naye abasinga twerabira okuddamu okukola ki? Okwebaza. Mu mise n'abayizi nga bali wamu n'abaddukanya essomero banoonya ebirabo ebikalu n'ebyensimbi. Dr. Maurice Tamale asiimye abazadde, abayizi n'abasomesa olw'okwazzaamu okutuuka ku buwanguzi. You have guided them, you have counseled them, and that contributed to their wonderful performance. We appreciate you and we thank you very much. Ayogedde ku nkulaakulana ezituukibwako aba Seta family omulinde Seta University Amatiribona eyazimbiddwa bw'atu nasaba abazadde okugyettanira. We have opened up a university. We have gone through one trimester successfully. It is a science university, science, environment, engineering, technology
and agriculture. Sister Crispin Namara omukulu w'essomero lino agamba nti ensomesa yaabwe ey'enjawulo omuli eby'omu kibiina n'ebyemikono wamu n'empisa by'emu ku bibayambako okuyisa abayizi. Twatuuza abaana 996, abaana 6 ne bafuna obubonero 4, abaana 174 ne bayitira mu ddaala erisooka, awamu abaana 22 ne bafuna eddaala eryokubiri. Era bwe tuba tusomesa tugezaako okulaba nga tutabikamu ebyemikono ebiyambako omwana okuyiga. Omusomesa w'ekibiina ekyomusanvu Okyo Simon Peter abulidde abazadde byabayambako okuyitira waggulu. Unity, care, love, hope and generosity. Abatula ku lukiiko lw'abazadde nabo basibiridde abayizi entanda. We expect you to remain focused and be responsible. Behave well and work hard. Abayizi nga bali wamu ne bazadde baabwe basiimye abababeerawo mu lugendo lwabwe ne batendereza omutindo ogwolesebwa mu masomero ga SETA. Twebaza administration yonna ne SETA schools zonna tubeebaza olw'okuyisa abaana bulungi. The administration is caring. We always have loving and caring matrons. Abafuna obubonero 45 basiimiddwa n'ebirabo. Is not here. Nyanzi Gregory. Akakiiko k'abazadde n'abasomesa nabo baweereddwa amabaluwa okubasiima. Ku SETA Junior School Embala ebyemizannyo babiteekako essira nga baazimbira ekisaawe ky'ensero eky'omulembe so nga batumbula n'omuzannyo gw'okuwuga nga kino kyeyawulekera ku swimming pool ennungi eri mu luggya lwabwe nga n'ebyesuubo by'abayizi abannassale babiina mu bungi ddala. Sofia Nalukenge yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Abazadde, abayizi awamu n'abaagaliza ebirungi essomero lya Busiika Preparatory School Evvumba mu disitulikiti y'e Luweero bano beetabye mu mmisa ey'okwebaza Katonda olw'abayizi bonna 21 okuyitira mu ddaala erisooka. Oluvannyuma lw'ebyava mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu ebya 2025 okudda nga abayizi 21 bayitidde mu ddaala erisooka ku ssomero lya Busiika Preparatory School erisangibwa Evvumba mu tawuni kanso y'e Busiika e Luweero olwaleero bategese emmisa ey'okwebaza n'okusiibula abayizi bano okugenda mu siniya. Abayizi 10 bafuna obubonero 5 nga 9 bafuna obubonero 6 nga 2 abaasembayo bafuna obubonero 7. Emmisa ekulembeddwa mu Reverend Father Joseph Mugamba okuva ku kigo ky'e Naddangira nga yeetabyeko abayizi abaatuula ebigezo n'abaayitako mu ssomero eryo. Abasomesa bakulembeddwa omukulu waalyo Edith Bangi, abatandisi baalyo n'abalala ng'omugenyi omukulu abadde Paulo Sserunjo gy'akiikiriddewo ekitiibwa Moses Ssennyonjo Kiyimba omumyuka asooka owa Ssekiboobo. Mu kubuulira Father Mugamba yeebazizza omutandisi w'essomero lino olw'ekirooto kye yafuna ng'asimye omukulu waalyo n'abasomesa abakola eddimu ery'amaanyi okuyisa abayizi. Twagala okwebaza dayirekita w'essomero lya Busiika Preparatory School, twebaza head teacher n'abasomesa buli ky'okukola ennyo, twebaza abayizi. Mu mmisa n'abayizi nga bali wamu n'abaddukanya essomero banonya ebirabo ebikalu n'ebyensimbi. Abazadde nga bakulembeddwa mu Diana Nalubega Sali beebazizza abasomesa. Njagala okwebaza abasomesa, administration, abayizi n'abazadde abakolera awamu okulaba nga tutuuka ku buwanguzi buno. Noeline Mujuzi akulira ebyenjigiriza mu ssomero lino ayogedde ku buwanguzi bwe baatuukako. Staafu olw'enkolagana ennungi, enkolagana eyo ekoze ky'amaanyi okulaba nga abayizi baffe bayitira mu ddaala ery'owaggulu. Ye omukulu waalyo Bangi ayogedde ku byabasobozesa okutuuka ku buwanguzi bw'atu n'asaba abazadde okubongera abaana. Okwebaza Katonda olwa obusobo yatubeererawo ne tusobola okufuna 100% first grade. Abasomesa bakwasiddwa amabaasa nga beebaza okuyisa abayizi. Abalala okubadde Dr. Robert Chini ne Simon Retute batenderezza omutindo gw'essomero lya Busiika Preparatory. Obwana bwa Busiika Preparatory bwe nninayo obwo. Conduct superb. Obuwagizi bw'abazadde tetusobola kubwerabira.
manyi director ni baleta kola mulimu guno singa abazadde tengulu abazadde mwe balenye mwe bali ddala. Ssente wa disitulikiti y'e Luweero Erasto Kibirango ayogedde ku musinde essomero lino kulikulira. Kuba essomero eryasinga erimu ku bugasinga mu Luweero disitulikiti muno okuyisa abaana bonna ne bayitira mu first grade batenga n'obubonero bwe balina buzito. Ye omuganya omukulu Sserunjogi asibiridde abayizi entanda n'asaba abazadde bonna mu kitundu okulyettanira. Myaka 2 bavuganya ku national what? Nzamanya ekigambo kya national level kibabuulira St. Mary's yabadde mu kifo kya 10 naye n'emyaka 18 ono ku myaka 2 ali mu kya 8. Essomero lya Busiika Preparatory School lya mulembe ddala nga kyeyolekera ku bizimbe obuyonjo abasomesa batendeka abamanyi kye bakola era ng'omuzadde bw'otwalayo omwana wo tojja kwejjusa kubanga ebifo bakyabirina. Weewaawo ekitundu kyaffe ekisooka ekyagataliiko nfuufu bwe kityo nno bwe kitambudde tukomawo n'ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. No. Gataliiko nfuufu. Kubadde kusagambiza kwennyini ku ssomero lya Mount St. Mary's High School e Kamengo mu Mpigi oluvannyuma lw'ebigezo ebya siniya ey'okuna okudda ng'abayizi bayitidde waggulu. Abayizi abazadde n'abasomesa ku ssomero lya Mount St. Mary's High School e Kamengo okuba erigenda ekampiringisa bali mu kusagambiza oluvala abayizi baabwe batula ebigezo bya siniya ey'okuna omwaka ogudde okuyitira waggulu. Bano be tusanze ku ssomero lyabwe e Kamengo balaze essanyu lw'abayizi baabwe okuyitira waggulu nga mu disitulikiti Mpigi abayizi abasinze bavudde mu Mount St. Mary's High School. Okusinziira kwa myeko omukulu w'essomero St. Joseph omwaka ogwedde bakoledde ddala bulungi nnyo okusinga ku gwa 2024. Njagala okutegeeza eggwanga nti wano ku Mount St. Mary's High School Kamengo abaana baffe bakoledde ddala bulungi okusinga omwaka oguwedde era omu ku baana abasinze y'ono Nambogo Patricia tuli naye wano. Ssennya ategeeza ng'omutiri gw'abasomesa omulungi bw'eri empagi kwe beesigamye ng'essomero ekintu kibayambye okuyisa abayizi buli mwaka. Omanye eno ni curriculum ate yo yeetaaga omuyizi nga ebintu abikwatako ate ng'abiraba. So ebintu bye tubadde tukola bye bimu ku bitusobozesezza okulaba nti tuyitidde ddala waggulu. Baatuza abayizi 227 nga bonna balidde mu result wano nga amasomo ga science ge basinze okukola. I also thank my teachers. The teachers have done very good work. Nafunye B as in result 1. I got A's and B's only. Naitemu grade 1. ABC is okay. Project an A. Nampitidde mu result 1. Abazadde betwogera kuno basimya batwala essomero lino olw'okusomesa obulungi abaana baabwe. Nange tuli basanyufu nnyo ku lwa Mount St. Mary's Kamengo bannange. Neebaza nnyo abasomesa. Abaana baffe bayise bulungi nnyo nnyini ddala era tusaba abazadde mutwongera abaana. Ye director w'essomero Godfrey Ssennyonjo ategeeza nga bwenyuliza misinde essomero lino kulikulira wadde nga likyali pya. Twatuuza abayizi 227 era bonna bikomyewo nga bayitire ddala bulungi naddala mu masomo ga science nga basinga abayizi bafunye A ne B. Ategeeza nti ayongeddeko ebizimbe ebipya okulaba nga abayizi bongera okwetaaya obulungi. N'olwekyo tulina okuteekateeka tuzimba ebisulo ebirungi bagenda okusula nga mulaba kalina ezo eziwedde tuli mu kuzimba bagenda okuliira ate ne bagenda okuzannyira. Azino nasaba abazadde okubongera abaana. Twagala okusaba abazadde batwongere abaana. Essomero lino ssomero ddungi nnyo tusomesa bulungi naddala sciences tulina laboratory ey'omulembe nnyo. Okusaba abazadde nti mu A-level muleete abaana abo era tubasomese mu A-level. Ye chaplain w'essomero lya SS Lugaze nga Abdul Kiwanuka y'abazadde okulaganiramu n'abasomesa kubanga kiyamba abaana okuyita obulungi. Father Kiwanuka yabazza abadduka ensomero lino kubanga buli mwaka bazze bakola bulungi ebigezo ate nga n'ebyomulugu ne byasiniya okuna bayitidde waggulu. Essomero lyaffe lizze likola bulungi ate nga buli mwaka ligenda lyeyongera mu nkola ate ne mu kulaakulana. Twebaza Omukama olw'ekyo. Ono Wasisi n'asabira abayizi basiniya okuna n'ey'omukaaga bagenda okutuula omwaka guno Katonda abayambe nabo bakole bulungi. Tusabira abayizi ab'omwaka guno abagenda okukola ebigezo byabwe by'ekibiina siniya ey'okuna n'ey'omukaaga
nabo bakole bulungi ate oba oliawo n'okusingawo. Naye kamusomero ganene Dr. Livingstone Dongo asabye abazadde okubongera abaana kubanga omuyizi yenna azanye okusubira mu ssomero nga liriwagaze ate nga lirina buli kyetaagisa. Kirungi nnyo tulungi nnyo era kiyamba n'obasomesa bennyini okukola omulimu gwabwe ne basomesa bulungi kubanga naddala kalikulamu eno empya ekifo kyaffe olw'obugazi n'ebyokusomesa byennyini ebyetaaga okubanga omuntu alina sipeesi emala kituyambye nnyo. Yakulyesu byana lya SSM Lugazi campus lita mutawe yebaza Katonda okuyamba abayizi bakola bulungi ebigezo bimwe kunasa abazadde babongera abaana. Bananga abazadde mumaze okulabako mutuwa abaana mubatwongere tubagunjule tuli ba maama tuli ba taata ku ssomero tujja kukola omulimu omulungi ennyo era nga bwe tukola bulijjo. Ate ssente w'olukiiko olufuzi Dr. William Kayongo naye asabye abazadde okubongera abaana kubanga buli kimu bakisiza bujja. Tugaziyiza abaana we basomera tulongoosezza ebisulo by'abaana ate n'ebinaabiro ne toyireti zaabwe. Nsaba okuyita abazadde muleete abaana. Abazadde mutongera abaana ku Nalya SS Lugazi campus. Ise bulungi nnyo ne bannange nga bwe mbala mu background yatwebaza nnyo bazadde baffe. Yombuliza Linda Andrew okuva ku kanisa Stevens Lugazi gwe tusanze asabisa abayizi abasabye okwagala bulirwana baabwe. He was illustrating the love. This body you see here loves itself. Yokusemu ya Greenlight Islamic Senior Secondary School in Nansana basomeddwa okubaza Katonda okusomesa abaana okuyitira waggulu ebigezo bya sini eyokuna. Kubadde okuna ekijuli kyateekeddwa ekikabuddwa abasomesa mu ngeri y'okusiima abayizi baabwe. Omu ku batandisi b'essomero lino Idrisa Kadomu n'ategeeza nga yenkolagana yaabwe wakati w'abasomesa abazadde n'abayizi eyambye nnyo okukola bulungi. Abaana bonna bakoze bulungi. Ssemambo yabasinze ayina A's 8 n'abane B 2. Ono ayogedde ku mbeera essomero gye lirimu naddala mu byenjigiriza n'ebyokwerinda omulizi kamera ezirondoola abayizi n'ebikolebwa ku ssomero. Ebyokwerinda kamera ze twateeka ku ssomero zituyamba okubeera nga tetufuna bakozi babi bayinza twenyigamu. Bw'atyo asabye abazadde okubongera abaana kuba buli kimu ekikolebwa kiri ku mutindo. Nti abaana atwegattako mu A-level ebifo bikyaliwo mujje tuwandiise abaana tusomesa oluzungu olulungi ddala ate n'eddiini tukisomesa okuva ku wansi ku ibutida ku idadi ne thanawi. Tulina nsana ekabumbi mu Wakiso district. Amyuka omukulu w'essomero Nango Bisumaya neyebaza abazadde okubeesigisa abaana baabwe era n'abakasa nti bakungula okulinyisa omutindo abaana be bakole bulungi. Ffe wano ku Greenlight abaana tubakwasiza ddala n'amaanyi ku buli nsonga empisa ebyenjigiriza theology secular skilling buli kimu tukikwasa n'amaanyi. Bannaye era tusaba abazadde mutukomezawo abaana baffe ku A-level. Abamu ku bayizi betugereko nabo boogedde ensonga ezibayambye okubira waggulu. Mpulira bulungi kubanga nasobodde okufuna 6 A's and 4 B's. Nebaza Allah tusobozezza okuyita bino ebibuuzo wamu n'essomero lyaffe Greenlight batubeereddewo. Nebaza abasomesa baffe ne ba staff members bonna. Twakoze A's ezinjereere amina twebaza awa teachers. Abayizi abazadde n'abasomesa ku masomero agakoze obulungi mu bigezo bya siniya ey'okuna eby'omwaka 2025 bajaguza n'okwebaza Katonda olw'okukola obulungi ebigezo. Abamasomero basibye abazadde okubongera abayizi. Abayizi n'abasomesa ku Lugoba High School mu disitulikiti wa Kiso bebaza Katonda yabasobozesezza okuyita obulungi ebigezo bya siniya ey'okuna eby'omwaka ogwedde. Batuuza abayizi 397 nga bonna bafunye NB ng'akulira essomero lino Sharifa Nabbanja bw'alambulula. Twatuuza abayizi 397 era bonna bayise bulungi. Essomero eryasinze okukolebwa obulungi physics ne mathematics wamu ne geography. Asiimye abayizi abasomesa n'abazadde olw'enkolagana ennungi ekiyambye abayizi okuyita waggulu n'asaba abazadde okubongera abaana. Nebaza abasomesa bange olw'omulimu omulungi
teamwork yatuyambye nnyo okutuuka ku ekyo. Tukubiriza abazadde muleete abaana mu senior 1 ne senior 5 tukyalina ebifo. Ekirala ekibayambye okukola obulungi kwe kutya Katonda empisa n'okukolera awamu n'asiima omutandisi w'essomero olw'okubawa buli ekyetaagisa mu budde. Twebaza director waffe olw'okutuwa ebyo bye tuba tumwetaagisa nga management. Fadi Sibandika atwala ebyensoma ku ssomero n'asiimye Katonda yasobozesezza abayizi okuyita obulungi n'asaba abazadde okubawa abaana kuba ebifo bikyaliwo. Ebifo bikyaliwo okuva mu senior 1, senior 2, senior 3 ne senior 5. Muleete abaana tujja kubasomesa. Omutandisi w'essomero Issa Ssennoga agambye nti ekyabayizi baabwe okuyita waggulu bakyenyumirizaamu nnyo. Abalugoba high school always tuperforminga bulungi. Era twebaza Mukama Katonda okuba nti yatusobozesezza okukola ebibuuzo obulungi kubanga kitusanyusa mu ranking ya Uganda yonna okubeera nga twakutte position ya 343. Ekyo kikulu nnyo. Asibye abazadde okwongera abaana olw'obukugu balina mu kusomesa ate nga n'ebisale bisoboka. Tubakoowoola abazadde mutwongere abaana bajje basome tusomesa bulungi. Ebisale byaffe bisaamusaamu bigwa mu nsawo ya muntu wa bulijjo. N'abayizi n'abazadde saaka abasomesa ku Lord's Mead Vocational College enjeru mu Buyikwe bajaganyizza n'okutendereza omutonzi olw'okubatuusa ku buwanguzi. Essomero lino liri ku musingi gwa kkanisa ya Uganda wansi w'obulabirizi bw'emikono nga lisomesa abawala n'abalenzi ku on level nga basomesa ensoma eya bulijjo n'ebyemikono ng'omuyizi amaze siniya okunaafuluma n'ebbaluwa 2 okuli eya UNEB n'ebyemikono. Wetuukiddeyo ng'abayizi bakuŋŋaanidde ku notice board okwetegereza obubonero bwe bafunye nga 150 bonna baayise era nga basinze kukola amasomo ga saayansi. Baza Lord's Mead Mukama mulungi basomesezza bulungi abaana baffe okuyita. Baza Katonda olw'omwana obutansuwaza akoze bulungi nnyo. Congratulations my daughter. Thank you. Baza Lord's Mead. Yebala okusomesa mwana baffe bayise bulungi. Performed so well. I have 3 A's and all the rest are B's. Nebaza nnyo abasomesa kubanga bakoze kyamaanyi nnyo okusomesa omulenzi ono n'abalala. Abayizi basanyufu nti kuba bamaze senior 4 nga balina n'emirimu gy'omutwe gye basobola okukola. Batutendeka gate section era nze nali nkola carpentry and joinery. So when I'm senior 4, I'm going to go further with my course. I did catering and hotel management. I have those skills, and so even now I've got my certificate of education in UCE, and I'm very glad. I'm very grateful to the school administration, our dear beloved editor. Amyuka omukulu w'essomero Nakajjajjen ayogedde ku nsomesa yaabwe n'alambulula n'engeri gye baakozeemu wakati mu kukoowoola abazadde okubongera abaana. Senior 4 bonna bayitidde mu result 1 banaye tuli basanyufu nnyo twebaza abazadde ate nga basinze kukola science subjects. Banaye level weeri admissions zigendera ddala mu maaso mutuwa abaana abatudde senior 4 bafulumye banga balina certificates kati 2. Mu ngeri emu abasomesa abazadde n'abayizi ku Storm High School e Katooke beetabye mu kusaba okwebaza Katonda olw'abayizi baabwe okuyita obulungi mu migezo ya senior 4. Ekitambiro kya mmisa kikulembeddwamu Father Francis Lusibo okuva mu kigo kya St Charles Lwange Mutundwe ng'okuyimba kukulembeddwamu kwa y'essomero. Father Lusibo ayizayizizza abayizi ba Storm High School olw'okuyita obulungi n'abakuutira okusigala n'empisa. Akuutidde abazadde n'abayizi okwekwaza Katonda mu buli kye bakola. Bano baatuuza abayizi 16 nga bonna bayise bulungi. I got 5 A's and 4 B's. I just thank my teachers. I thank my parents for this opportunity. I got only 5 B's and the rest were C's. I thank God that enabled me to get 5 A's and 2 B's. And I thank my parents and my God who has enabled me to score B's and A's. I managed to get 5 A's and 4 B's. I passed with A's and B's. Akulira abasomesa ku ssomero Kalumba Ronald asiimye abasomesa olw'amaanyi ge batadde mu kusomesa abayizi n'abasaba obutassa mukono.
We look at this as have been as a result of the hard work of the teachers that I work with. When you look at our director who has been there to do the financial as our major financial muscle, he does his part very well. Abasomesa basonze kuyambya abayizi okuyita obulungi ne basima director waabwe olw'obutabalekerera. Somesa abaana bulungi, tubawo obudde okulisakinga, tubawo obudde okwezuula nga bba abaana. Storm High School tuha services different, abaana basoma eby'emikono ka DIT. Bishimira Imana kandi ababyeyi mwese turabakira hano. Director Mulindwa Charles asibye abayizi abatudde senior okunokukomawo basome senior 5 kuba abasomesa baabwe balabyeko nti basobola. Nebaza Katonda olw'amaanyi gatuwa okulaba nga tusomesa abaana babo. N'olwekyo nkowoola omuzadde naabe mumativu aleeta abaana mu Storm somero liri registered with qualified teachers. Kale z'ensonga ezo ab'ekkanisa ya Universal Apostles Fellowship of Righteousness bano beebazizza Katonda olwa President Museveni okuwangula akalulu n'okuyisa obulungi bannayuganda mu kulonda ne kubeera kwa mirembe. Nabbi Daudi onaasabye abagoberezi nti beettanire n'enteekateeka za gavumenti zonna ez'okwekulaakulanya. Okusaba kw'okwebaza Katonda okwateekeddwa ab'ekkanisa ya Universal Apostles Fellowship of Righteousness olwa President Museveni okuwangula akalulu kubadde ku kitebe ky'ekkanisa eno mu kibuga Jinja. Wetabiddwamu abantu bangi n'abakungu okuva mu gavumenti abakulembeddwa minisita w'ensonga za Bunyoro Jennifer Namuyango ng'okutendeza kulembeddwa kwa ez'enjawulo. Oluvannyuma Nabbi Daudi yeegasse ku bagoberezi ng'akulembeddwa bandi n'asala akaguwa okugulawo emikolo gy'okwebaza. Director w'ekkanisa eno Dr. Engineer Michael Kyakula asiimye Nabbi Daudi olw'okubalungamya n'okusabira eggwanga. Tukwebaza kuba tuli balamu ku bubu. We thank you because we are well because of you. You're the one who prayed for this nation. You're the one who guided us. Abamu ku bakunzi b'ekibiina ky'NRM basiimye Nabbi Daudi olw'okuvaayo mu lwatu n'awagira President Museveni. This is the one prophet who can mobilize the flock. Thank you for loving His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Basabye abatukuvu okwongera okwagira gavumenti ebawadde eddembe ly'okusinza mu kubuulira Nabbi Daudi atendeza President Museveni olw'emirembe n'eddembe bye yaleeta mu Uganda. Kristo yali yatuleetera mirembe. Jesus Christ came, He gave us peace. Era ne President Museveni ayogera ekitulo ky'emirembe. His Excellency all the time pronounces peace. So eggulu lyogera. Heaven say waba emirembe buli kimu kisoboka. Where there is peace everything is possible. Naye nga tewali mirembe tosobola kukola. Without peace you can't do a thing. Asekeredde abaali balowooza nti bajja kuwamba obukulembeze bakole n'effujjo n'asaba abagoberezi okukozesa emirembe okukola beekulaakulanye. Era abasabye okwegattira mu SACCO gavumenti mwe bateera ensimbi basobole okwejja mu bwavu. Era mbakulirizamu nga beekkanise mugende mufube okukola obanga bantu tebaagala mwongere okukola SACCO. Gavumenti erawe ssente ezinde eggwanga lyaffe. Oluvannyuma yeebazza Katonda olw'okuyisa Uganda mu kulonda okw'emirembe. Agabudde abagoberezi nabo ne bamuwa ebirabo. Ivan Lubega yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Waliwo musajja mukulu alaajanidde poliisi n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe okumuyamba okukwata abazigu abamulumbye mu maka ge ne bamutemaatema amajambiya gabuzeeko akatono okumukkiriza ekaganga. Ono mutuuze ku kyalo ekiyitibwa kya Namuli ekyamuliibwa mu Kalungu. Kawuma Blasi w'emyaka 57 omutuuze ku kyalo kya Namuli mu ggombolola y'ekyamuliibwa mu disitulikiti Kalungu yalajjidde poliisi okuwenja abazigu abamusanjaza amajambiya kumpi omubiri gwonna. Kawuma tumusanze mu ddwaliro ekitovu mu kibuga Masaka gye yaddusiddwa okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okusimattuka n'ebisago eby'amaanyi. Agamba babadde bamaze okulya ekyeggulo nnyina n'atwala essaaniiko mu kiyungu yagenze okuwulira ng'alajja n'okkuba enduulu n'asalawo okufuluma ataase nnyina kyokka abazigu tebamuganyiza ne bamusala
bakwatako. Banjali mu ddiini mba ku TV mama tuteye ebisaaniko atwala ebisaaniko mu kiyungu n'empulira n'enkubi agamba nti batandikiddewo okumutematema nga wewa mukanda abawa ensimbi ze yabadde atunze mu mwanyi gye buvuddeko. Agamba enduulu gye yakubye yamuyambyeko okusimula balirwana ababadduukiridde era abazigu ne badduka. Abooluganda lwa Kawuma okuli Geoffrey Mukiibi ne Fabison Muwonge balaze okutya olw'ebikola eby'ettemu ebisusse mu kalungu ne basaba ekikwatako okubayamba. Tusaba abakuumaddembe baleme okubeera obuuzi ku poliisi nibatandika okusaasaanako mu kyalo ate ate n'ekirala beeyongedde okuyinjadde abasukka okuyinjadde abantu naye abakulembeze tebabifaako baana bakubyalo okwo ate era nga bazze babba batulugunya abantu etuyambe enongereze abakoze ekintu ekyo kuba kiraga bangi. Omwogezi wa poliisi mu Bendobendo ly'e Masaka Kasirye ategeeza nga we baliko abantu be bakutte abateebereza okuba nekye bamanyi ku ttemu lino nga wakyaliwo n'abalala abakyanoonyezebwa nga bano obudde bonna bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Era ddala bana nga bano bonna baami bakwatiddwa mu bigambibwa nti balina kye bamanyi ku misango gy'okulumya saako n'okugezaako okutta omuntu. Bano bakwatiddwa kwengera okuzuula ekiruubirirwa kyabwe saako n'okugaba nga etteeka liramula mu mbeera eyo. Fiona Nanyomo yakusakidde Green ku Bukedde TV. Mu gataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo mu misinde abaddusi abasoba mu 200 be beetabe mu misinde egya Source of the Nile half marathon nga gino gibadde mu bitundu ebya Jinja. Era mu ngeri y'emu wakati mu kwetegekera ekisibo bannaffe abayisiraamu bategese emisinde egya mu bunabyalo n'ekigendererwa ekyokusonda ensimbi ez'okudduukirira bannaabwe abateesobola. Emisinde gya kutontoka ebyalo egya Source of the Nile half marathon egya kilomita 21 gikomekezeddwayo mu kibuga kya Makerere Jinja. Abaddusi basimbuddwa ku Gym ya Health First Gym and Fitness Center Jinja okutontoka kilomita 21 gavuganyiza mitende ebiri ogw'abasajja n'abakazi bakafulu. Emisinde gigenze okuggwa nga klabu y'abannamagye eya UPDF bagyefuze balwa okwongula omutendera gw'abakazi n'abasajja. Alex Kiplangato wa klabu ya UPDF awangudde omutendera gw'abasajja ova kilomita 21 okuziddukira essaawa emu eddakiika 2 ne sekonda 4. Isaac Masai wa klabu ya Arua akutte ekyakubiri mu ssaawa emu eddakiika 2 ne sekonda 5 ng'ate Densi Oticha wa UPDF akutte ekyakusatu mu ssaawa emu eddakiika 16 ne sekonda 10. Omutendera gw'abakazi gwongudde Karen Chiro wa UPDF wa kilomita 21 amaziddukidde essaawa emu eddakiika 12 ne sekonda 34. Esther Chikwemoyo wa poliisi amalidde mu kyakubiri mu ssaawa emu eddakiika 13 ne sekonda 5 ate Leah Chelengata amalidde mu kyakusatu mu ssaawa emu eddakiika 16 ne sekonda 10. Event ebeerawo nti eno tugaana buli mwaka ebeera wano nga tudduka emisinde okwetaba mu Source of the Nile. Musinde gwa amaanyi waliwo ababeera mu Busoga omanyi Busoga tulina advantages nyingi nnyo lwakuba cross country bali kijjako ebeera tululu naye tujumbira nga ffe Abasoga abaana bangi ababaddemu okuba nga beetaba misinde zino okudduka kuba ze misinde ezituyambako okuba nga tutumbula talenti zaffe ez'abaana abato ate n'okuyamba okuselectinga ttiimu egenda okudduka wabweru kuba bano bola balira abadduse wano leero ettiimu olidde bagironze egenda okulennyonyi egenda wabweru koleki ekikire Uganda. Abawanguzi basitukidde mu kavu abakadde 2 mu mutendera gw'abakazi n'abasajja buli omu owokubiri akadde kamu n'ekitundu owokusatu akadde kamu owokuna emitwalo 8 ate owokutaano emitwalo 6. Mu ngeri emu abaddusi abasoba mu 1500 beetaba emisinde gya Ramadan Charity Run egigendereddwamu okusonda ensimbi okuddukirira abasiraamu abagenda okusiiba Ramadan. Tusuubira nti ssente zigenda okuva mu raani eno zigenda kuyambako abantu ababa tebalina byakusiibulukuka basobole okubanga nabo bafuna kye balya insha Allah mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan. Allahu Akbar.
Emisinde gino gisimbuddwa omuddusi omukulu Hajjati Namyalo era nga gibadde ensambi wa Common Pedo Center. Nkakasa nti family ezitalina mwasirizi oba ezitalina busobozi zifuna ekyokusiibulukirako. Kinsanyusiza nnyo nti nabyewo wana babiraali kakungulu. Emisinde gy'omwaka guno gyetabiddwa ku bannamikago abasiraamu okuva mu biti ebyenjawulo mu kaweefube w'okusonda ensimbi okuddukira abagenda okusiba Ramadan mu Kampala, Wakiso, Kayunga wamu n'ebitundu ebirala. Wakati mu kwetegekera kalenda y'omwaka 2026 abavuzi ab'enjawulo bano baleese emmotoka ez'amaanyi okwongera mpozi okulwanira engule ey'eggwanga. Olwaleero mu kitundu kyaffe ekyokubiri tukuleetedde omukungu mu ndwadde ez'olukonvuba Dr. Godfrey Nsereko ono yaleese emmotoka ey'ekika ekya Toyota EOS. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku mboozi y'abadereva b'omuzannyo gw'emmotoka leero tukuleetedde Dr. Godfrey Nsereko Ssalongo ng'ono abadde avuga emmotoka ekika kya Toyota Ranks gy'alowooza nti ebadde tekyasobola kumutuusa ku birooto bye. Ranks nagivuga, Subaru nagivuga, nempulira nga ngisobola ngimalayo naye eno ndowooza sinnagikwatako na 15% ku yo naye nga tolaba nti performance ejja kubeerawo. So saagala zikompeyaringa kubanga eri emmotoka nayo yakola byeyakola amakula, ogenda mu nju ojja kulaba ebikopo byewangudde naye ate eno ate ye eriko mu kirasi ndala. Dr. Nsereko agamba nti abagizi be baludde nga bamusaba emmotoka ennungi ng'ono ategeezezza ng'okusaba kwabwe bwe kwaddiddwamu. Muliro ekisooka skills tuzirina kati ebadde bisinga tukuba ndowooza gabadde nga mmotoka mmotoka amaanyi gaayo n'oluusi n'embeera gy'ebeeramu. Yatuusiza emmotoka ekika kya Toyota Etios okuva mu ggwanga lya South Africa ng'eno yakolebwa ng'omulimu gwayo gwa kuvuga mmotoka za mpaka era ya ntebe 2 zokka. So kati eno emmotoka tugikwatanga ka bebi, tugenda girabirira nga ka bebi tulabe nti etuukana n'omutindo egusigaza ebisobola okuteekawo performance gye tugisuubiramu kubanga eno emmotoka manyi nti bwebanga tugikozesa kyerina okukola n'abawaggulu bajja kwekaabira. Ng'aliwo muno omusomi wa maapu John Bosco Musisi atunyonyedde ebirungi by'erina okwawukanako ku gy'abadde nazo omubadde Subaru GC8 ne Toyota Ranks. Jump humps walizo the cautioning as the tukola kiwa ne tuwaba hump. Ekira ojulira nti emmotoka lwogiwa giya ti ogiraba speed eba yeeyongera ki aba yeeyongera waggulu naye wali ogiwa giya netwala obudde ate okwongera okupikinga speed naye wano buli lwogiteeka mu giya obanga gye bakasuka obukasusi biki mu maaso. Bw'abuuziddwa obanga anaasobola okuvuga mmoloka eno nga omwaka gutandika, Nsereko ategeeza nti kituufu bali mu kweteeka kulaba nga bayiga mmoloka eno ssaako okutereeza buli ekyetaagisa. Ndowooza tekiba kya mazima okugigeraageranya n'ebaddewo kubanga emmotoka za njawulo nnyo kati nze azivuzeemu zombi enjawulo ngiraba era kati wano ninga ayiga emmotoka. Ono bw'abuuziddwa obanga omwaka guno azaayagala ngule wano, Nsereko ategeeza nti kituufu ddala ayagala ngule eya wano ne ku lukalu lwa Africa. Tusuubira okukompitinga ku National Rally ab'ekikopo ekya Uganda yonna era ne ku ARC nayo twagalayo ekikopo kya 2-wheel. Manyi nti waliwo wa 2-wheel omu agenda okompitinga muna Kenya namutegeddeko. So tuyinza okulaba emmotoka 2 ezibinsanya ku ARC kuno omwaka mu 2-wheel drive. So tugenda kubanga naffe twegatta mu lwokaano olwo. Ono gwe bakazaako erya Crazy Dog musawo omutendeke ow'abantu era nga y'omu ku beewaayo mu kaseera ka COVID-19 mwe yakuguka ennyo. Asaba abawagizi okubeera beegendereza naddala mu kiseera kino ng'aleese emmotoka enzungu. Abawagizi ba Team Fong mwenna n'abawagizi ba Raale mujje mutuwagire, mujje mubeere naffe, mujje tunyumirwe ekyuma tulabe nga
ikitwala ku level eddako. Keeping it safe nga bulijjo bagamba safety first. Kuumirenga wala ku makubo. Amawulire agataliiko nfuufu bwe gatyo bwe gabadde. Tukwagaliza ekiro ekirungi. Beera bulungi, weeraba.